kye twagala bene omuganda alina ensonga kubanga muzeeyi abadde performinga bubi mu Buganda nsonga ki eyinza okulonza omuganda n'agenda ku makya n'alekawo omuganda munne ow'embogo n'alonda omusajja omukulu ow'enkonfiira nze okusinziira ku nze n'abati abalinga balina etegeera eyange ekintwala nnonda Museveni omusajja oyo wadde si muganda ku lw'abaganda ye yazza obuganda nze ekyo nkigambye naye oganya okikkiriza zenna mukadde yazza obuganda ye yabuzza obwakabaka bwa Buganda abasajja baali babuwozezzaawo nali eruweero mukadde n'aŋŋamba mwenna mugenda londa ndowooze Kampala hawa muliro gweka gukutte konze gye bali eyo abamu beewaga people power balala Museveni naye jjajja Goli koyeze siva ku Museveni kasa Ssaabasajja alamula otegedde ekintu ky'omuganda ye kasa yamuddiza Ssaabasajja kiwedde era n'aŋŋamba ne mutabani wange yalwana lwakuzza Bwakabaka kiza n'osindika omwana we mu lutalo lw'eruweero lw'okuba kabaka mwali kimala ati kati obwakabaka bwakomawo emmwanyi ne zigwa ebbeeyi vanira n'agwa ebbeeyi kugamba tuli awo tuli mu kavuyo kubanga obwongo bw'abantu bwe bulowooza banga nti kale wuliriza kati wano omwoyo gw'obwegassi gwaffe gwa wano ebintu bingi byakolwa nga twegasse wamu ensonga y'omululu ye yatwawula nze n'oli nga buli akola teyeesiga muganda we tefe kale ye yali banka yaffe yaserera mpola era yagwa bugwi tetwaginunula wabula twazeewola twazirya kintu kya nnaku okukyogera naye nga kyaliwo ani yasuula abo yali Museveni banka ya yasaanawe sana ayingira mu Buganda nze gambe waliyo ekyomunda naye kyolina omumanya atasiima Museveni kyakoledde Buganda ne Buganda erina ensonga zaayo kikwasa nsonyi Obuganda tulubutunda buli omu alina ettaka alyetundako Museveni yalitunda anti kati waliwo ekigambo ekigambibwa nti kale President Museveni twandimuwadde ekisanja kino n'ayongera n'atufuga naye ate ekituluma mbu mutabani we yakola ki yajja awe twawukanira gwe wadde oyagala ani omulala ate omulala mutabani wa Museveni aba Museveni ne mutabani wa Museveni naye mulala kati nze kankugambe obadde kibateri atayagala change ne Museveni ekimanyi ayagala change ne General Salary wali agamba change naye ekibuzo kyonna ekitulemye okuddamu kiri eki etya asolo change etya bwe tutandika ojjogeraku gwe n'osibako principal era nze simwagala nze njagala muhozi naawe n'otolotooma kati ne twawula kubanga waliwo omuntu agamba nti President Museveni nzikiranya naye bwe bate bifuuse byansikirano newawo n'oli agamba mwami Museveni mmukoye naye bw'aba bubuyini yajja agiraabirawo nabo tewawulira nabo mbawulira kyetugamba ekikyatulemye okukkanyaako eki kyenji etya naye ffenna twagala kyenji naye etya era ani ab'e Kenya bali baagala kyenji bonna baatuula wagira Moi n'atamuwagira ne bakola amateeka ga pulezidenti siga Moi wabula ga pulezidenti nga nekiba kyenkyata ne Uhuru enkyata n'omulala ata naye wano tukyaganya okukkiriza tusooke tutule ffenna tudizayiningire kyenji mawe bwe yayita transition baamuvumanga bwe yalya oli ayinza okugamba nti olowooza Muzeeyi Museveni singa teyaliwo singa eggwanga teritambula singa mwanattu a world cannot live a vacuum ensi tusobola kulekawo muwaatwa nti omugezi ne bwasirika era wabayo musiru awayogera kiza Museveni ne bwataalibadde wala waalibaddewo omukulembeze naye tetusobola tuganinga nti kyalibadde nga bwe kiri never ebula byalibaddewo mu sitayiro yaabyo either nga birungi oba nga bibi okusinziira ku kiriwo naye yalibadde eggwanga litambula waliwo omulabi agenda okubuuza nti gwe mu kutembeeta Muzeeyi Museveni tewaliwo ebimulemye weebiri naye nake nayogedde wali nti gye yalwana mu nsiko najja akwata obuyinza si ffe twamutuma ne byakozeeko olwokuba tetwamutwe tunee twasayininga nti Muzeeyi bw'okwatanga obuyinza otukoleranga bino essaawa zino tubimunenya era nkigamba nti gwe Museveni gw'onenya wamutuma ki anti ggwanga lyange mu ggwanga eriyo n'alwana nakkolerako bino byenkubuza kyogaggo tolina byakoze by'olina kusiima weebiri naye kati njagala omu ekyomuvunaana nga tewamutuma n'agenda ye alwana nakkolera byakkoledde naye byokkiza nti alina byakozeeko kati njagala omu ebiri by'omubanja otuke n'omukwata amatayi g'omubanja byaki tewamutuma waliwo alina endowooza egamba nti Clinton yajja n'avaako Obama najja n'avaako Bush najja n'avaako Trump najja n'avaako naddako ne waddako Biden omusajja ogu nti balabanga eyo kuba waliwo abagamba nti wadde President Museveni ateeka akalulu naye akadairekitinga era abanga dikiteeta yaani
amwana nze Museveni simumanyi nga dictator nze dictator bamanyi bali bakimu jongo uni aba North Korea bemmanyi be ba dictator ne Museveni asobola n'okukulenda n'ofuga abantu bo n'okola n'olonda abantu bo gwe kennyini mu gavumenti eyiye ate n'olwanira omwo ba MP parliament yonna eyuze ejulamu kuba ngongambo yo siamini ngongambo yo dictator kubanga ze manyi dictator ekigambo kya Luganda abanna kyemalira naye omusajja sinna kyemalira yagaba obuyinza nga wetugambi n'agabirako abakulembeze ab'enjawulo n'akira ku makya parliament n'ezolera n'ozolera n'agyesonyiwa n'ajja mu ddwaliro n'akawuka nga abasawo tebakoze nagabo tubagobe ne bagatalina buyinza bubagoba mbu human rights simanyi biki oyo ye dictator ne babaza kubiri very good muyamini mwe bali baddiza oba eyobote yoba oli luddawa very good the logic is ng'ogyeko kukozesa ekigambo naye weese evaluate dictator waddala yaani dictator weddala aba n'akayondo mu nsawo dictator waddala akayondo kaba dictator waddala tebamulonda gende olabe Eritrea kyali yakwata omiza mu 93 n'abagamba we are setting up interim government y'ekiseera paka nakati kuva 93 nakati akyali mu government ya kiseera tebanyega Ethiopia bakuba awe ba dictator naye omusajja gwalinya nenyo n'ogenda eri Uganda is bleeding Uganda mbi n'okubawo ne weesimbawo mu bleeding Uganda ongambo yo dictator just mwe mulemeddwa kuzannya muzannyo politically oyo musajja yabasookayo busoosi nga onoga mupira gw'omugwembe bigatukola sanga gwa maaso ne bolivuga eggaali nedduka etya ogwo maaso kuba gwasookayo Museveni yasookayo busoosi kati bano just naye the logic is si dictator as people speak it dictator yenna kyemalira twogere ku character za nakyemalira tujja otutegera Museveni kyeki era ne nakyemalira yaani nakyemalira bamulonda genda obuze nkugambye gende North Korea nga balonda biki ogamba kyakayondo wanatta wannakyemalira waliyo akalabbe wa Museveni weerayiza n'okwerayiza Besigye n'akuleka okwerayiza musango mu mateeka sizoni genda onoonye mu nsi ki mbuli ayenseemu ng'oggyeko Uganda omuntu yali erayiza ne ego ng'oggyeko Uganda mbuli ayense egi omuntu gyerayiza ne basigala ng'alya n'ebitumbuwa mbulirayo emu eno Uganda yensi omusajja gye yatuwa kubanga abantu bagamba nti bwe bajja ne bakwata omuntu nga badde avoola awemula akola ki bagiyita freedom of expression gye bagamba emu ku qualities abannakyemalira kwe kujjawo eddembe ly'obwebanga ery'okweyogerera blood brothers nze omu kuba complaining nga Museveni ekimu ku bimunyiizaako eki ye bwe yajja yalowooza mbu agenda tusanyusa ffe abantu kumbe bulaza emirembe gyaleese tugifudde emirembe tugifudde emirerembe kyekyo kyogerwa kwa freedom of speech otandika wemula abantu ate gwe wemula bali toyagala kukwatako ng'olina eddembe ly'okwogera naye olabya nti Ssaabasajja gw'owemula tabiriimu ebibyo naye olabya nti mufuti gw'ovuma tabiriimu bw'aba freedom of wearing mutambula mukuna amagende olabe ekibuga Kampala freedom of worship basaddaaka na busaddaasi bava ne mu kusinza badeka saddaaka kikyengezaako kugamba nti bino ate abantu bye basuusoobya mu birala baagala kujanjawaza ng'ate bo balinyirira eddembe ly'abalala yoliaga nedembe lyange lyekalakasa gavumenti yazigera nti ye mu kwekalakasa ayina eryomulala lyalinyirira alinye mu nnyanya nze nalabako era nze simanyi oba abatulawo abasomerako emakerere wempula omuntu awoza zizi nze saagala ng'ombe ezo bane nakoowa okwekalakasa tufaanagana kati ogwo okwemakerere kale naye ogwa community ffe tuwangalidde wano bwayisi nze tata waffe yatuzalyawo mu bwayisi aja alagidde ze nali mulezi muto bwati kusatu emotoka yalinnya abantu aja alagidde nakadege kasuwa lwo mulema abana kati bambi akyaliwo nga wakugulu kumwali awo babalinyira kusatu aji yadduse ebigere paka wakitaawo ekyanja agenda oveeyo ng'agamba bannaye aja agambye tuwe Besigye akalulu ng'abafudde abalemadde kyegambye olwabize mbadde ku kibuga kuno kubanga ntandise otutegerawo enti oli mwana nga ndi waawana ebwayise Kawempe Kampala Uganda ne tudda wali enansana nze mbirabye kibula saagala muntu awoza ekijja kijje ngamba laba nnene empu ani akulembera ghetto kati kuba kati gwova mu sector ya ghetto youth era abantu bakulaba nga ghetto youth ani akulembera ghetto budde buno tewali akulembera ghetto zekulembera olw'ensonga abasajja bazizoninga ghettos ez'enjawulo mu Kampala metropolitan Kampala Mukono Wakiso n'empigi ziri 12 kati ngawula Kawempe Nansana Mukono Kasangati Lubaga ziri 12 naye buli ghetto eyo oba sekita eyo erina omukulembeze waayo atali Kabaya Kabaya akule ndeka naawe sekita ezo zezekulembera kati ezo zalonda coordinator gwe bayita Shafiki yakwasaganya eyo mumanyi Shafiki naye eno mugwoyo owoyo teri eno kyetwala nze kati kanku Uganda nsi kyetwala mu ebyo anti olaba lasta Tibag kuliko na Tibag oba Baga gego anti Tibag lasta Bag
singa oba oddayo bwoti Kabaya n'asindika abakomanda ne bakusalako ne bakuteeka ku ntanda kuba yagamba nti akulembera ki Kasita Bobi Wine agivuddemu anti munnaye nasoose ne kugamba wali nti ebya ghetto byakwerangirira nga bwe yeerangirira yamanyi naye bw'abantu wanteeka ku ntandaalo kale munnaye anoonya nteeke ku ntandaalo talina buyinza bunteeka ku ntandaalo ye ngaani ekisooka omuntu kweteeka ku ntandaalo aba ayina akakwate nze munnansa nasobola ekigambo oyo mebe muteeke ku ntandaalo lwansooka muyinako akakwate osogambe nansana ne mbaga mumuwanike ne bamukalirira ennansana ze mbalina ne baga gundi mujje oyo mutumuwanike naye ate sobola kwetwala kaleerwe kamwokya wawambu ate ntandika owanika abaayo nze ngaani era Kabaya alimba ajja bawanika mpozi ewuwe tajja kujja saidi ate agende mbwekawe pawanika abaayo mbwagende abekasanga ti ab'entebe ajje nansana bino ebya ghetto byakyetwala woyo kati alien skin yani amutwala muzeeyi alina akalulu mu ghetto nnyo ebigaali ebisinga kati biri ku yero ebigaali ebisinga nsekerera abayaye ba NUP muswadde 225 abayaye babakolera naye kati 226 woyo tolyanga bakaba ennaku zino agabbi gatukuba nembagamba mulimba mujja gawaayiriza naye abaana abakolera NRM akaluka geta akasinga nga 80% ka Museveni kati oyinza okwogera ebigambo ebirisha jukira mu kalulu k'abavubuka jeno ddamu yavaayo nalanka ani yakola akabavubuka yero neyingira akavubuka ani yasinga yakawangula ani yakakola walayo jajje yakola akaluka yero bayuti ne bavaawo wanda bejinja kalooli wa president muzeeyi tusaba n'akaluluko katukwase ffe abaggeto nga tuvudde mu kano naako katuweko muzeeyi tekiina buzibu nkabawadde 5 mwetulire biggest percentage toyogera ku the longest online rare tuli live abantu batulaba naye ebintu ebikyuko naddukirawa nze nagambye njekererawo a few moments later munsiko Sudani yaffe nagenda kufuga ofukoosi wakati yago okulidde mu kibuga ensiko tozimanyeze ebbali w'ekibuga amba yina abasajja bange abamalayo nina abakongo bange nina abasudani nina abakenya bange n'abasajja bange abamalayo nga nekuba kunhabali nga samu yabasobola okumpa obuwu ogerageranya otya Uganda muzeeyi wagituusiza ne bapulezidenti abatuliraanye kale wano ku Southern region omwanga gatuliraanye ogerageranya otya Uganda okuba ekifaananyi omuntu omugambe nti oyinza okulaba Uganda naye gundi egisingako kino oba gundi esinga gerageranya Uganda comparison between the Southern region ekisinga obukulu mwana ensi ezisinga ziyinza okuba nga zitusingako ebimu naye naffe tulina byetusinga nnyingi okugeza kati mu Eastern Central Africa tosobola kugerageranya nsi yonna ku Uganda in terms of peace liberty and stability eddembe emirembe n'obutebenkevu tosobola kuba bavaneeri nga bajja secondly tosobola kugera waliwo kye bayita statesman nti kyatukisa nga Uganda is the lecturing state for other nations Uganda kati tandika lecturinga ensi endala mu region eyo nayo proving ogyeko bino simanyi Rwanda atusinga obuyonjo simanyi Kongo atusinga obunene nedda naye bwe tugamba mu region biki tusinga abantu tulina ebintu bingi so Museveni nga abikoze utogere ku stability role modeling abantu wakuba simanyi these days ojuga mu covid ebintu byakyukamu naye before covid abantu ojugira bajjanga okusoma university Makerere bava Kenya aba Tanzania ne high school zisi ne West Africa eyo nga nabera Makerere nga hostel ziranya mu kikoni awo abaana bava eno Senegal bava Cameroon ne bajja nti mu education sector Uganda still ekyasikowalinga ekyalina bingi mu region nti bava n'eri kati mu bugagga Uganda we are at bagita moderate state omanyi nga abantu si baavu si bagagga nanti oli ayinza okugamba nti waliwo mukadde wa fono wa Minister of Finance mbudde economy zali naye nga mu nsawo y'omuntu emuli muki ati naye ye kati talabira ku nsawo ya muntu kitwogedde alabira ku national level yagenda kukwata abagagga abalina ssente mu Uganda abagatte n'abava abatalina centers bagabanyemu akola average akola leverage bwe kwalabira economy era ye bwakye kinga Museveni bwaba ngayita Kampala n'ayita Munyonyi omanyi kwalabira development kasita alingiza n'alaba ebizimbe jjukira mu kinana bwe yayitangawo mu Munyonyi ebizimbe siwe byali kati goba oli wano mu kakiwi kimu abatakula wawoza simanyi nze tetukulaakulanye tata yanzala tuli mu kakiwi kimu era tetulina kyo ye bwayita Munyonyi yalaba change nti economy ku national level tukyuse genda onoonye actually ne inflation wadde kimanye ensi kati ziri mu inflation zibazo ne UK eri mu kutagala
gendo labe Kenya nayo byabatabuseeko Samia Suluhu bavudde mu kulonda awodde kiri Tanzania akyali stable ndoza ye Kagame yakyabakwatiridde ne economy si tetuli bubi Museveni yakola ekyo stabilizing economy yaffe nga terinnya tegwa kati bali abaziwaga zitukanezibwa jukira bavanga nga bageza kima dola ye Sudan nga bagireeze bwe yagwe eririddawa kati omuvubuka ali eyo ng'abadde alina obusungu Musayi Museveni ng'amazima alina ensonga ze ku mutima naye ate oyogeddeko naye ayinza atya okweyunga ku NRM era n'afuna mu gavumenti kubanga erabika erina birungi bingi byabadde tamanyi kakati bw'abanga Katonda atusaasidde Muzeyi n'addamu n'ayitamu ayinza atya okweyunga ku mugendo gwa bbaasi eyo awo kansomeseewo bavubuka era batera okugamba mwana gwogire gavumenti olina kaki laba oyawagira munaku gwogire gavumenti tulinamu ebiri ekisooka si kuwagira nti kusasulwa si buli asinga owagira kyakubiri bw'oba onofuna programu za gavumenti taata w'abaana programu za gavumenti tulina kwetabamu bwetabi mu ggeto tugayita amavako olina oyiiyaayo evvako nti bwembanga butuufu njagala kufuna ku projekiti ya gavumenti nina kwetabamu ntya nti bw'olondo naasooka ne waba kansala oba otandise oba osize era obujja banja gye wawoze nti oli gwe wataddeyo bw'ayagala ebyamangu eyo kanso yagala ku division baleese enkoko za kanso za gavumenti yabaga nti n'oluzi ekkubo lino kyandisooka naye waliyo ebigobe batadde ku municipality yabwe nti banne ez'abavubuka baazisitawunikira kayasayininga nti omuntu ono tulina okwetabamu naye ng'ate twetabamu tutya tulina okukozesa abakulembeze ye number 1 avenue number 2 andi abakulembeze ebiseera ebisinga nyinza okuba nga nze omukulembeze gwe nnonze bwa PPF oŋŋamba otyankolagana n'omukulembeze owe NRM ayiseemu yensonga lwaki kino ekisanja tubasaba mulonde abantu abatuufu kuba ekisanja ekiwedde kibadde kyakulabirako mwalonda abantu wamma tugenda laba woyo amazeeko ekisanja kya myaka egi yoli gwe ŋŋambye ng'ewooyo meeya yayina enkoko za gavumenti kansala ekkuba erikyamewire eriko ebigoma bya kanso abantu bewe bafuna PDM n'emiyoga naye nga yewe opposition gwe wamuteekayo mbu alwanyise gavumenti era nakumuna gamba abasajja babi wamanno ndanzireyo tuddemu tubalabise naye nga liyita sobola kukuteerawo olutindo wakatiiwo n'eri ewali evvako ye lyamegula nga ajja ayeddiza nagamba omuntu ow'opposition kubanga togenda kaka muntu yennafuuka wenale asobola okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti bulungi nnyo singa akakasa nti omukulembeze we waddala kuba omukulembeze yasooka okukukiikirira ng'ogyeko omukulembeze wo kye bayita okwetaba kati nga eyo programu ya ghetto structure meja ema nekyaliwo ejjano damulira eyo teriiko byabufuzi kasita oba ng'oli wana wa mu ghetto naye oliaga wa ezo sente za kikolimo sente za kibi babalimba obusente then until when kubona akugamba talina kyakuwa takuwa way forward oga wamate mubukiriza mugende mu kime kiri ati bamugambye wali ensi empya nga tubagitulaka ku CNN buzibu ebyo theory twalise essuubi eritalinaako bikolwa ensi empya gyali yayogera ye gyalimu ekyoga bwe yali bwali yali wa ghetto yensi empya yagituukamu sente azifuna n'abantu be gwensi mpya kijja kusuubiza zitenda okugamba abayuti abawangalira eyo mu ddipo ojalinda ensi empya principal ne bwabazze osigaleyo ng'oluma ebikoola ng'onywa enjayi oli muwala ekibuuzo kiri nti kale wasoma ki principal ne bwabazze ekiyinza okukukyusa kale okola ki twali ku kisaawe nabweru awo waggulu omwana era yali abitandise emirimu gyonna bagigabidde banyankole ebiki biki omusajja yali onanga mutabani kadi yange ino kyali najjayo okukanaga nkola ku public service leeta ebbaluwa yo yonna ze tukuwa omulimu walayi ng'alina omukyokka nga ali myaka 29 nga yasigaza omusajja nagamba nze ndi wa gavumenti nkola mu public service leeta ebbaluwa yonna gy'olinamu qualification tugende tubakuwa omulimu omuve nga talina naye nga mukwogera ng'emirimu bagigabira abalala yakulembera kakati ekitegeeza abantu mu kulonda kuno waliwo abagamba nti woolaba baasi tiikinga abalala bagamba woolaba mbuleera tiikinga kyokka ate waliwo abagamba nti nyinza okulabanga ku pulezidenti ngenda kutiikinga baasi ate ngenda okulabanga wano ku gundi member of parliament ng'omuntu aliwo wa ambuleera ng'ate ankolera kanaaba ngeno waggulu alonze kyenvu ate wano n'alonda ambuleera omuntu alonda atya how best can someone vote abo nyinza obutabafaako okusooka nze nalyowoozeza buli olaba baasi tiikinga olw'ensonga baasi yeeyina evvako lyaffe the other way around kwega gye tusaka ate kyangu owa waggulu owa baasi
okuweereza owawansi owa bbaasi kyebaga nti bwolaba bbaasi okuva waggulu paka wansi kati bano boleesemu nti iwogunagazi kampe yero naye wansi kampe kansala gundi abo bali kiri pasono kuba gye bali eyo kubyanaga kansala gundi okusinziira ku mafujjo gensi genda mulonda wadde wange naga nedda okusinziira ku musajja ono muntu wange kale zenatano wange mongo wa mutabani wa Wakayima biological mutabani wa Wakayima sizoni zili zonna ngera gabaga oli kyali wange nesobola londa yero olw'ensonga ze kojja wange Wakayima ate wa Nuupu ne kadi ya Nuupu yagiina era nomugamba mongo wallahi yina naawe ensonga yo kiregeeza bwe yatuukanga waggulu eri ku yero ayinza okweroza kuba gabaga goli musajja kale musajja wa mwoyo naye bwajja wano kuba MP talina ndowooza ndala oli kojjaawe yadda maama takiwa ndowooza era tikina Wakayima ne bakansala be so waliwo ataata agenda kulonda anza byantama era bagenda kulanga tabanja tobanja gy'otaawula si mu bubi gavumenti etuyambe simanyi tebatuyambye laba enguudo laba kino wallahi omuntu atalonzi tobanja bw'olina kusigala ku kye bayita jeno kweganya enteekateeka ya gavumenti eyawamu tugenda kutereza enguudo z'omunicipality awo ofuna gavumenti yaleese bonna basome mwenna mugende naye biro bana eki ekigenda mu maaso ogenda buuza ani gw'otaatuma kati waliwo sizing ey'omwana ow'obuwala gw'olaba oyo omutaakanula ayina compound eyes agenda kulonda gwe mulundi gwe ogusoose but ayinza okubeera manipulated nakola naye nga ate ku internet kwebali kuno abaana abo nga gwe mulundi gwabwe ogusoose okulonda tugeze nga kiro myaka 18-22 akola atya very good kati amanya atya omutuufu ate noobuuza ebibuuzo nga birimu n'okumanya era naawe kansuke mbabuuze nange gwe mwana gwomanyi kyoyagala mutunule wuuli wamumanyi kyoyagala kwegamba mu ggwanga lyo yalina kusooka kumanya kyayagala nga ye omuntu kyekigenda omuwa endowooza ey'okulonda omuntu we ng'asoze kumanya kyakolaki kyayagala bw'aba asoma tugeze ali ku university ng'ayagala mmowa tuition oba ayagala scholarship alina gironda amini alina londaani oyo omuntu anaamwongerako ekyo kyayagala mu ggwanga lye bw'aba yatandise ka bizinesi ng'akyetaaga stability emirembe akyegyetaaga supplement of capital zigenda vaawa ayina the logic is nti gwe mwana gwakyali under 27 gwaba under 27 bakyasinza ojjuwa amaanyi bw'oba olonda sooka kuddamu kibuuzo naye kyenjagala ki mu ggwanga lyange kasi twafuna ansa yaakyo ogenda mumanya ekyokulonda kiki kyenjagala mu ggwanga lino kasi tokimanyi ogenda mumanya ekyokulonda naye mulimu bali abatagenda londa nga kikijja kigenze tolina byoŋŋamba awo temanyi kyebaagala era tera obbagamba so kati yonna under age nze nagamba omwana takola nga alina emyaka 25 kati omuntu alina emyaka 27 less sooka omanye kyoyagala kigenda kuwa endowooza y'okulonda omuntu anaakutuusa ku ekyo kyoyagala tukunukkiriza okuweereza ssaawa ennamba nga tuli mu kwogera ne Rasta Tibbaga mukwano gwange musajja namulaba neegomba ebigambo bye kiva tumuleete wano nannyonnyola abantu abasinga ekibalema kwe butannyonnyola ate ansa yonna ku university ebeera ntuufu kasoolaga lwaki ekyo kyogedde kale n'olwekyo mwenna abali ku mitimbagano abavubuka abatulaba abakuliridde kyensuubira nti emitimbagano gitandika ku myaka 18 okusinga paka ku myaka 40 kuba ntera okulaba analytics seza abamu bavubuka naye yonna gy'oli tugenda kulonda ennaku z'omwezi nga 15 ffe nga aba NRM nga bonda banyambadde bwe nti tesooka okugamba sooka olonda omuntu gw'oyagala lyeddembe erikuweebwa kuba naye koleti ya NRM okukkiriza okulonda ojja mumaliriza onnyonnyola demokulaasi weeyongereyo ekyokubiri nsaba Rasta muri max zesemba mu ddakiika emu nga tuli mu kufundikira obeeka akagambo akatalekka kugamba bannayuganda tuwadiza okulonda ennaku z'omwezi nga 15 bannayuganda tulonda ennaku z'omwezi 15 naye mbadde nsaba si mu bubi ekisooka tusooke tukuuma eggwanga lyaffe bannange roona naye toteekawo embeera egamba mbu kulwana bino sigamba ntulagira nsaba tetuyiwa ggwanga tugende tulonda oba omwagala oba tomwagala alangiriddwa toyiwe eggwanga kyekisooka twagale nnyo eggwanga ekyokubiri okulonda kuggwa ne munaye abaana baddamu okusoma education is the best in health tusomese ku baana bannayuganda akalulu tugenda londa naye tukole ka mirembe nga tugende tetuyiwa ggwanga naye bwe tuva mu kalulu tudde tusomese abaana byennyinza obbagamba blood mbadde Dr. Tiamalo Mugogwa Musa status Benz Mercedes obadde ku the longest online rally
tuli ku social media platforms zonna ojja kukebera TikTok naddala okusookera ku ya Divoshi Matovu. Duka ku TikTok ya Divoshi Matovu. Kino tekibanga nabo baganda bange. Duka ku TikTok ne Facebook ya Divoshi Matovu eya Shira Price Bulaka Shalom 256 waliwo Kewaze ya Quez Media waliwo Kasuku Live waliwo Vibe Live waliwo Volongoto Facebook eyange ne Rasta agena kuwayezize bagita Bagman 256 era ntugamba betandikwa nayo yaliera ya Museveni kiki polio ne bola bya Museveni ogaba obutimba n'ogema Museveni kugambye n'obala abatuuze byonna bya Museveni piddemu emiyoge yayiya ye Museveni tumanyi kimu nti byonna bya Museveni n'ennyonyi bwe kuyitako nti bayigwe Museveni olaba n'abayambako e Burundi ye Museveni mu Kongo ne Sudani ne Somalia Museveni olaba bas tikinga blessings mubeere bulungi mweraba.